Nazariwa ibinyumunga wibiri tebasajje muri byakakala twali balungi naffe ebyinyi byaffe lwakutabuka twali bato twalina obususu kabirikali twali balambu abalangira abambejja Minister okuva Mengo, ababaka ba Parliament, abakiise ku lukiiko lwa Buganda, abataka abakulu ab'obusolya, abakulembeze, abagenyi baffe abazze wano okujaguza naffe ku mazaalibwa gano. Tusanyuse nnyo okubalaba. Twebaza omutonzi olw'obulamu n'ebyo byonna byatusobosezza okukola mu mwaka gwe tuyiseemu. Mu ngeri y'emu twebaza abakulembeze b'eddiini ez'enjawulo abaateekateeka okutusabira olw'amazaalibwa gano. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Twebaza n'abo bonna abaatuweereza obubaka n'ebirabo awamu n'okutusabira nga basinziira yonna gye bali. Mwebale. Twebaza abakulembeze mu Bwakabaka olw'obuweereza n'okwewaayo okulambika abantu baffe obulungi ne baba nga tebaba ku mulamwa. Ekyo bakikola nga tebavudde ku mulamwa oba okuddirira mu ngeri yonna. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Ndowooza ensonga eyo njagala okugiddamu. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Era mbasaba nti ensonga eyo tugitwale mu maaso. Kino kyeyoleka bulungi mu kulwanyisa endwadde ya siriimu nga tukubiriza abantu baffe okwekuuma, okwekebeza n'okwejjanjabisa era n'obutafuuwa nnyo sigala. Era Katikkiro bwe yagambye oba okunywa ennyo emmindi. Tuddamu okwebaza abateeseteese omukolo guno n'abo abakulembedde okusaba. Ebigambo bibadde birungi nnyo. Abatusanyusizza n'abatuleetedde amakula, mwebale nnyo, mwebalire ddala era nsanyuse nnyo okubalaba.